Wesibi for media feno tukuse ensonga omukulu n'omuto ensonga tuzigonjola likinga commentinga subscribinga yisesa obisanga ya ku Wesibi for media yefe tukuse ensonga Tungo mumu wayiriza mukazi wa. Tewalinzo omusajja wange tawayiriza. Ne abakazi bakwana. Mama. Ebitundu 85 ku 10 bakwana. Nga bakazi. Abaana abawala banyira tebalina bufumbo mwetuddeko. Abaana abawala banyirira. Kabatia. Bali bakwana. Lama n'obwala mabwe. Mwana myaka kwaga oyo mwana yandibadde na kusomero mwana muto ayandibadde ali ku ssomero be baana abandi badde bagamba nti agenda ku Rwanda kuwumula agenze Dubai awumule agenze wawumule tannatuuka mu future ya kubona abona nzera mansanyusa mwana nende batukogamba nti ndama bamutisse bamufudde omutikke lama yandibadde tantuuka kukola before lama bwoba senga wakero okuzaala lama oba omuzadde Basebo ne banyabo mbalamusizza amanya mama Fiina akwira abasabo b'ekinansi mu ggwanga. Tuso okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafera abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21 oyo gwodiringa ne ku Facebook oyo mufere si mama Fiina Ngabulijo Tamale and Sons Business Solutions Natete Feba Nodala bwekituuka ku bintu ebyebikozeko n'ebipya beeyira yisi ku bintu byaffe byonna bitutunda omuli ebibajje eby'omulembe kw'ossa n'ebyamasanyalaze tutuukirira otuguze byonna by'okoyinga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Natete opposite ne Share songa mu abava ejjinja Mbale Yiganga Lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 95 Nyamusanvu Yefa Tamale and Sons Business Solutions. Wow, it is really very comfortable. It's a Tamale and Sons. Hey, twaleeta amaalo nga tukola ebitategeerekeka. Ne batuwa obudde baga temujja kuddako ku live. Kumala ngo mwezi mulamba. Ayi no kati babaleetedde amateeka. Omulimu kati gutandika okubeeramu abalabufu. Anti naye simanyi kuba ebintu bino bibuzaabuza omulimu ogwo just eri app tubeera ng'eri app si ya Uganda tebakulimba nti gavumenti erina kyetasobola kukola yesobola okiwa naye ali kuba kutunyigiriza bateke kumba basuubuza emisolo kuba kunyigiriza naye bw'otunulamu olaba social media eno gye tuliko nungi nnyo eri abagibeerako ne bakkakkana emitima eri omuntu ali e Bulaaya atunula pulogulaamu naaga bwe naaba ku SB4 nja kukakkana bwe naaba ku pulogulaamu ya gundi ya Adija Kigozezaani nja kukakkana naye ate mu budde bwe bumu nevaayo omuntu nga ye aliwo kwonoona bwonoonyi kyo kituufu naye social media ebbuludde abantu nnyo sijja kwewaana ku SB4 tukyusiza obulamu bw'abantu mu myaka emitono gye tumazeeko tuzimbidde abantu amayumba agasoba mu 10 n'okusukkamu ffe tetulina yadde akayumba ke tusula which means tuyambye ku bantu tutandikidde abantu bizinensi tuweeredde abaana b'abantu nga naffe tetunaba yadde okuzaala so ate siko baali badde kale yes kirungi okuba nga kirungi naye baali badde batunulamu ne bagamba omukutu guno naguno neguno
bavuno ayonona bwono iya tuteekako ki era bwe kiri si bwe kiri Bwe kiri. agenda kunyigiriza SB4 abadde akwata tugeze nti YouTube kale balowooza batuwa akasente yes. era babaweera ddala naye YouTube ekwadde omwezi kwaddeyo akakadde ako nkatademu amafuta kati tulina omwana wambi atufuddeko Glory obadde omugobere kibi nnyo bambi namulaba nti omwezi okwadde okimanyi nadde njala kugamba genda kumulabako tubadde ne plan mufati badde nonya family ye naye mufati bazze family mama ali Kiteezi bano badde njagala okugenda tubadde mu nteekateeka kwatagana ne mama tugende tumulabeko naye awumule mirembe tetusobozesezza kyo kibi ddala kibi nnyo so bambi nze kyembadde nteesa nti YouTube kale kuwaddeyo akakadde omwezi agenda ngenda kateeka amafuta tugende tuzike Glory ngenda kateeka amafuta ngende nambule omuntu ali Masaka Jaja Bolo kale abantu bwe batyo nti yes akwadda akasente naye tukakumye mu nsawo nze ku level yange essaawa zino singa Umaru alina ennyumba singa Kamada alina ennyumba singa nze nina ennyumba naye akasente tukazanyisiza okuyamba ku bannaffe kati nako baagala tutandika okusasula omusolo time egenda kutuuka bitutame bibatame nga muyiye emirimu emirala mirimu ki okimanyi nti ab'amativi babataddeko tabo yo nsobola kukitegera nti TV zezireese naye okubateekako tabo kiddiridde okulaba obunafu bwammwe nti ebintu ebimupositinga ebimu naddala kati abaana abali mu myaka 18 olufuna akasimu ng'agoyinga YouTube olufuna akasimu n'atandikira mu kukola TikTok evuma olugira n'atandikira mu kufera nze ku lwange nga nze Mama Fiina nkyebaza in fact bukyaba kyogera nakakwatayo abafera abo njagala bakuŋŋaanya bonna mbasimbe parade nga gundi okitegere abafeera mu mannya g'abantu naye okimanyi bulungi tutandika lukutiza TV netukolako emyaka 4 nga nsula mu kazigo ka 7,000 naye nga ne renti atuuka nga bakubanja kyekituufu Umaru si kituufu netuyiiya ate Umaru yandigambye atya twakolanga ne Umaru era nkimanyi bwe mwatusangamu eggaali ne Umaru ku TV tetwale ku TV yali manager wange nga yanga manager abuzabuza SB4 obudde bwe mwamala nga munvuma obudde omulanga tugende mukono bwamala nga babafuga boda sente mekanti mitwale ebiri nga tulizitizwa tukedi nga tuliwo nti oli ayambadde masayi tituva jini bannange omunene asigala munene abalabi b'SB4 media mbalamusizaako basebo ne bannyabo mujje bali gye mutuusaako engalo olwaliro ne lwanjawulo lulimuko ne kalive ka Mama Fiina olw'abafeere bano ku TikTok direct kwetuli twagala musindika ebibuuzo byammwe babiddemu ate era ngenda nga kikola bwentyo nti bwe tunaabanga tukola ne SB4 media nja kuteekangawo live abantu amisinze ebigambo bino agambe munne nti bisange ku SB4 ku YouTube olw'ensonga nti waliwo ebigambo binyinza okufulumya wano ate abamu ne babikoppamu naye bw'ogenda ku YouTube channel ya SB4 media olaba emboozi ya Mama Fiina gyenvudde wa Mama Fiina obulamu bwa Mama Fiina buyiseemu atya SB4 ayisa atya mu kusoomozebwa mu kuyamba abantu ye ddiro okkirizibwa okuyamba ddiro otakkirizibwa kuyamba ye ddiro weefaako mu bulamu bw'ensi eno kubanga ensi tesobola kufaako gwe mwennyini gwasooka okwefaako oluvannyuma ensi neerabira ku ggwe kyevula nti abaana abalabira ku mmwe ku YouTube channel kyevula nabo bavuddeyo okwagala okutondawo YouTube channel wadde buzzi kyabalemye mukulikireeyo ddala ababadde ewahaamu bantu mmwe mulye ku bulamu bambi bantu mmwe mulye ku bulamu weefeeko mu bulamu bwo ogambe nti nina okweyagala nze baatuuse okumbuuza mbu olina emyaka emeka ne mbagamba simanyi emyaka gyange mituufu kubanga buli lw'oba weeyagala otuuka okubanga emyaka ogyerabira
naye buli lwoba n'ebizibu ebitakoma mu bulamu bwo nga buli ssaawa gwabonabona buli ssaawa abaana be bagoba school fees buli ssaawa gwe bagoba mu mayumba buli ssaawa gwagula ettaka ly'empewo buli ssaawa gwakola emirimu n'otasasulwa buli ssaawa gwagenze ebweru ovuddeyo nga lunsa buli ssaawa omwana gwe yabula otuuka okunnyonnyola Mama Fiina buli omukulu w'essimu n'omugamba Mama Fiina kati mpezeza emyaka 48 okitegeera siina kyennina Mama Fiina kati mpezeza emyaka 35 ndibeerako ddi obulungi Mama Fiina muganda wange gwenzirako alina emyaka 62 okitegeera nti buli lwoba n'ebizibu kikufoosinga buli time okujjukira emyaka gyo naye buli lwoba nga olina ekisa ky'omukisa emyaka ogyerabira batandika kukubalira bubalizi nti akiweza emyaka 4 kati gwe sibifo ndampeza emeka myaka nga 3 nga myaka nga 36 ntebye otebedde ddala ninamu wali emitwalo gyange ebinja gikuwa asatu mumeka najo sinagiweza bulungi naye ate omuntu akuwulira ayinza okugamba ali myaka nga 58 awulira Mama Fiina olw'ebigambo ebiva mu Mama Fiina olw'ebigambo obulamu twabutandika tukyali bato jajja wange ali muto nga ndi kato bwe kati ne bajja babbe wakane babbe embuzi nayagala okujjako ewuwo ye wali owezezza wali tonnagiweza wali mu myaka ndoozanga emeka nali myaka ndoozanga 3 ne bajja babbe wakane babbe embuzi wali ozaaliddwa jajja nayagala okujjako ewuwo edda ompisaamu eggaali tokubye nnyo tokubye nga bane mukulika eyo Haamu kyaffe twabadde wa Haamu omusajja yakoze ekisaawe baguddewo ekisaawe twakola ku programu wano ne mbagamba nti empeke y'omukisa emu esinga ttani z'amagezi 10 z'olina esinga ttani z'amaanyi z'olina abantu ne bayoza nti kyakusaaga nze family ya Haamu mpangadde nayo okuva ku muzeeyi okuva ku taata okuva ku mama mpangadde nayo mikwano gyange family enkwano yange naye empeka y'omukisa egyo ekufuula omulangira ali mu bire wadde nga tewasoma era seesigama nnyo nze kusoma kwa muntu neesigama ku kintu kimu kumugamba nti gwe noonya omukisa tuula wali kakkana ebisigadde bijja kola ki sinakigamba umalu era gakudde okusoma basebo ne bannyabo okusoma kulungi Mama Fiina ina wentuuka ne ngamba nti singa kino kyendi nateekamu ebitabo senga ndi kirala naye ate na wentuula ne sejjusa nti ntuula n'abaasoma ne mbatuuza ku mukeeka okunoonya omukisa naye nga baasoma balina master balina ziddiguli balina ki okitegeera kitegeeza Mama Fiina abasukkulumyeko nti alina omukisa kitegeeza Mama Fiina talina wasobola kulemwa kuyingira omuntu basebo ne bannyabo alina omukisa n'awali ekizikiza waba waaka omuntu alina omukisa n'awali empuku y'okufa agibuuka n'ayitawo omuntu alina omukisa awatali ssente nga guwayisewo esibifo n'otambula tozironda alina omukisa zo zimu ekiika mu maaso empewo nejja nezigwira n'azikwata omukisa mubuuza wakikola ate tamanyi wa yakikola never nga toyina ate waliwo abalina omukisa nga bazadde babe babakolerera nga Bahaamu ng'asembayo okubeera omwavu alina ebizimbe nga 10 ate nga tebalina ziddiguli ngenda mama wange mubuuze nti ki ndaba nfanamu mu Bahaamu nyinza okuba nga yayita babye ddala olaba gotunula Yasini Ssentongo n'Amisi Kigundu oba tunuwira bwoti ndaba nga mulimu ekifaananyi kyange ofaananamu Amisi naye ndaba nga levo ya maama wo teyayina kilomita wati nedda tomanya waliwo omuntu gosanga yaga naye omuntu eyayagala ku Mama Fiina n'akinyumyako ne bagamba oluyimba wamusangawa nasoze kinunumya omuntu gendayo okukoleero njogera ku mukisa njogera ku family gye mumanyi njogera ku family gye balimbalimba nti ebyo ebintu si byabwe ebya first family ebyo ebintu agamagambo gambo bagogera abantu betuyita baferia nga wafunye omukisa
nga wafunye omukisa gw'obugagga buli kintu kikwanguyira abantu ne batakkiriza nti ekyo kyoli gwakiri nga bw'owulidde nti maama Fiina oli ayinza omubayira nti alina emyaka 5 ayinza omubayira nti alina emyaka 5 mu 5 oba 6 nti kye nafuuka nga nkyali nga sinnazaala Fiina kirala kati omulaga nti naye maama Fiina naye atulekeseemu n'ogamba kiri kikyena kiri kiki maama Fiina yani ayamba ensi maama Fiina yani atagwesa ssente maama Fiina yani atagwesa bugagga okitegeera nti omukisa paati ova obulamu bwo nti bw'oba otudde wano kati wano wentudde gunsangawo kankuwa ekyokulabirako mpozi tetwagenda naawe twali ne Rosette ono wetwali tugenda e Dubai kuno olwasembye enkuba eyo ketuyirire tukomewo mwansangayo mwansangayo gwe twakusangayo naye nagenda netuuka netuyingira mu launch ye ate kati bwotaba nange oyingirayo mu VIP netuyingira mu VIP Furufiga nakolekerereze omanyi n'ekyo ekintu kirina omukisa ekyo ekyana ekyo Furufiga alina omukisa ekyo ekyana kirina omukisa ekyo Furufiga ekyo nga tuyingira nga tutandika kunywa ffe twali tetumanyi nti hamu agenda naye Dubai nga tetumanyi nga atandika okweyogeza kino alumbye abakulu ababuzizza abaminisita ababuzizza munnyonnyodde kino ekifo mwe mutuula Pulezidenti Museveni mwe mutuula baani atandise okumaguka zansanyula mwagala tuba tuteredde nga hamu ne Yasini lwakimwandika tulina mukulya ntumiza obukoko tulya nga tulaba hamu fena nga twegwako nga hamu olagawa ndoza lyagenda okubisa ebyo bikaadi biki byonna ebyabadde egundi nga mugamba amoloza ngende Dubai na sente siina sente nangamba ate ng'otwala Furufiga omuponyeza ato omutwalo ogwo ogwa $1 kyova wampayo ku sente saakuwa bulijjo mbadde sikuwa twazirya eziri zaali nsajja nasumula akasawo bwe pa nagane kati ate mwanyina nkuwaki Udwa Furufiga 10 ezo bweddwa ne Rosette tuddeyo twamaze emikolo kamera tuddeyo manyonyola nti omukisa sente ekulumba si gwe agirumba oli ayinza okugamba nti maama Fiina nina omukisa nombuuza mbu irayo omukisa gwe gwali gukoze emirako ey'amaanyi nga lwe yasembayo okufuna essente nnyingi yatunda ttaka n'afisako akakadde nga ye gwamanyi nebaayo luno olukisakisa lwe tulaba luno abantu lwe bagenda bawamba kubanga abantu abalina olukisakisa bebanga ggwe nti ogambe oba hamu mbalinako oluganda naye ate namwandu Kabajja yakola kinene nnyo alina akaddo ke yakuteeramu waliwo akaddo ke tuyita akampuni bakateeka mu kyogero ky'abaana omwana nga bamaze omuzaala bakateeka mu kyogero ne kampuni omanyi mwawula eddagala lino waliwo akajjampuni waliwo akampuni kati ndyogedde abafere bagenda ddibuukira kivula lumusaagala nabyogera kampuni ako kazimba omwana ne kamuwa olukisakisa abazadde abamu abayinanga amagezi abamu nga bakabanywesa omwana abeera n'olukisakisa nga yeetabulwa kyakulya oyina omulaba nga atambulawo malaria watamba nafuna omuntu namuwayo 2 namuwayo 3 kati gwe omukisa gwe tugamba abantu gwe batambula nagwo nti alina olukisakisa atabula kamotoka kavuga tabulwayo kapolotika aba ne kapolotike abeera n'obuntuntu bwe nebaayo gwe tuyita olukisa ogukisa ogunene ogukisa ogunene ogw'abahamu ovuga emmotoka ali akawunonge paakeza amagamba naye mbanyumiza nno omukisa mugumanye gwagunene olwaire namugongo yambala straight forward paka namugongo kuba kati namugongo batandise okutambula bw'oba ogwagala namugongo tambula kati gende namugongo nga 3 olwaleero ofune omukisa ogwo ogw'abajulizi bwe babokkirizaamu bw'obanga ogwagala ng'ojja guno namaka genda okole hijja okole umula ogufune bw'oba ogunoonya Maama Fiina linnya olw'esande ogufune tulinnya mpadde omutwalo tutuuka e Dubai bwe tutuuka e Dubai nti nedda temukkirizibwa kufuluma wano awo ng'enkuba eri eti nti eki
nti nedda mutuule nti kiki ng'ennaku eri wali bassebo ne bannyabo tosobola nagitenda nkubira SB4 mga SB4 gwali ebweru ntaasa omugire nti waliwo omwana yakwadde offer agenda kwetya emmotoka ennene nyenyenye genda okujja ku airport SB4 yaddamu okunkwata ku ssimu nedda amataba gale gasazeeko wonna SB4 yaddamu okunkwata ku ssimu bassebo ne bannyabo togamba nga nti ono ye munnange ennyo mpaka kukasembayo akuleka mu bbanga ng'otunula ku ssimu ki SB4 teyaddamu kunkwata ku ssimu mpaka ku makya mpaka enkeera saa 8 lwanoonya nga agenda ku mpombo kulya mmere sokoleke wali okubira ku ssimu ki wembeera era essimu zange zikyuka ezimu nasangayo n'akaana twalinako kano ka lama yani si lama ono kasaani ku airport kwenyini waliwo lama abeera Dubai yani eyagamba okunkolera ekivulu wannebaze awo twasiranira nga tewakyaliwo muntu yenna gw'ogamba nti ono mugagga ono mwavu haamu Lugunda baani Nabbanja minisita Nabbanja tuli ku airport ffenna tusiranye mukubira nze zijemba taase banyonyola ekintu kye bayita omukisa gulabe edduka omukisa nematidde simu sikyakwata nkubirako ne Ibula waliwo Ibula akola ebintu byange nsuubulira atikkira emmotoka mukubira mga Ibula yiiyo olabe naŋŋamba okujjako nanze kungoba nkita mbagamba omukisa olwaliro ngusomesaako njagala gusomesaako mugunnyonnyoke wooteeri ekubira Rosette mama abadde supposed kuyingira mu hoteli saawa 6 naye mama tetumulaba kitegeeza tasobodde kujja kubanga ene Dubai twasiranye nti mama ali ku airport weyasiranidde njagala mbanyonyere bassebo ne bannyabo Dubai ina amateeka ate Dubai bwekola etteeka likolerawo omusajja Omupakistani anvuga buli lunaku anzija ku hoteli okundeeta ku airport n'avuga ebintu byange awulira nga Rosette ayogera n'omuyindi omusajja ganze ngenda muno nayo omusajja agamba nze ngenda kunona mama tasobola kwebaka ku airport tuba tuli awo mama come this side come mama come banenga kuliko no Nigeria Nigeria bakitani oba odoka oba Kim bakita Kim mbatumidde nnyo mu Nigeria wange nga bali mu motoka abo SB4 ne tula mu motoka bambi twali twaga kutwala bahamu nenga motoka tetujjamu batemwa ko Rosette twali ko full figure avuma okufaako feeling yagenda yo bwavuma omukisa mugulabe tuddeyo kuteyanyumirwa bulungi ati yanyumirwa agenda kuddayo agendeko mu desert agendeko ku beach agenda beach wear munange yagamba tayambala buntu bumpi wabeerawo muntu SB4 nga mukama yamuwa ng'omulaba ng'omuyayi neewuunya ku bintu ku full figure oyo full figure alina ebintu biri byemwewuunyako full figure tayambala mini full figure tanywa mwenge talina kitamiiza kyonna kyakozesa nze neewuunya ye wa vibe ali awo mulalu ye Katonda yamutondera awo mu bulalu bwe n'abantu bamwagala nnyo era nnyo simanyi fulufiga watunaazuula nti yali muntu mulungi oba abantu yali ayagalwa abantu nga tetukyamulaba ng'avuddewo ate n'ekirala kye mumanyiiko wakisa nnyo ekibi kyalina nti alangira mbadde sikimanyi eyakedde ku makya ng'onoonya obuyambi nga tonnabufuna amamafiina fulufiga bamaze okuyamba mu mbeera yonna fulufiga omuweereza kati ku luno namuweze sente z'ogula tikiti n'agwira abaana bonna tikiti n'abawa ebyokulya n'abawa ebyokunywa nagenzenza okubukinga kano akayumba bamanyi batupangiza $12,000 obwa VIP obwo okumuga fulufiga sente zange wafisizaawo meka nti sente zonna ziguliddemu abaana ebyokulya kati yakedde ku makya ng'olumbye fulufiga okuyamba osinga alumbye mamafiina $10,000 naye making sure nti bw'aba akuyambye togezza kwagala kumuyisaamu ggaali ajja gikuyisaamu yasi okitegeera so tunyumya ku kintu kye bayita omukisa
nti famire zino ze mulaba zigaggawadde nga zo teziggwebwako ssente ng'asembayo okukola omulimu omutono ye dokita afuna obukadde 12 famire ezo zeezimba okuva mu buto maama yakola ekyamaanyi n'alwana n'agamba abaana bange njagala mbalwanirire nga nkyali mulamu ne taata osanga alina pati kuba ebiseera ebisinga maama fe abatera okufaayo nti bataata bo bazibu nnyo nnyo baba balina abakyala b'enjawulo n'olumu bakyala mufula bataata abazibu teri kikolimo nga musajja teri kikolimo nga musajja okujjamu omusajja oloze muloge bane muloge abasajjamu nze ndi musajja mufumbo naye olumu bamaama be baleetera programu tuzikoze nga nnyingi bamaama be baleetera abasajja okuba abazibu lwaki bingi abasajja bebayitamu mu maka ng'akazi mubibalaba biriwa ne mukwano gwange layini ye yabula eya Airtel nakati tunagisazisa mukakyala yagenda nayo nendaga muntu n'agitwala kati Airtel nzo gitwala nga njekengedde kiina mutawaanaki omusajja yema nkwekengedde nti oyenda kwa bannange nina kuno omwami abeera ku TikTok ntera okutunira obuntu bwe nti lwolikeera ku makya n'olaba nti omukyala takububidde weekengere lwolikeera ku makya bassebo ne bannyabo n'olaba nga mukazi otafaayo oba okomyewo batokomyewo otokyalina mukyala okububa paati ovu okuba nti nkwagala basajja mwe tubaagala ne tuyitawo twandikomye ne tuwunga naye omusajja n'omwagala ng'oyagadde kimpemempeme ekiri awo ekitalina buwungu okitegeera nkuwa ekyokulabirako maze njagala ekyokulabirako mami abakazi musobya nnyo naye nsobezza nga ki oli wanjawulo oba okkiriza nti abakazi musobya nsobezza nga ki SB4 nsobezza nga ki kubanze wenzigwereramu empisa n'okusiiwukira ddala n'enzigwamu ak'obuntu n'olaba wano nga n'eggago zino nzaasizza kwe kubanga mpulidde nti omusajja wange alina omuntu yenna gwakwanyi kubanze newe nebaka bwe basi n'endoota kimmala okera ku makya saa mwenda n'enkukuba n'enkuzuukusa netandika okubuuza nkulabe ne nakatudde badde okola ki naye just kirooto nange naalongo yalootako ebyaddala era katubiddeko omusumba wange musumba Justin Katende nkutubiddeko nkwagala nnyo yamulootera ekirooto nti kifu nkunyumiza yamulootera ekirooto nti kifu otakamala emyaka twali myaka ngeeja 3 kakati ng'agenda aloota ekirooto mbu nga nazaala omwana eyo tumukolera birthday ng'azuukuka ku makya nkyebase kati mba nkyebase ng'azuukuka ng'abeerawo essimu ng'egenda evuga essimu evuga nera n'omukwano gwange ne bayalagawa ngankubira nange tumisanga 2 awo oli otya olunaku lw'enkya oli busy nti nedda munnange enkya mulaba ng'agenda kuweza omwaka badde nkwisa ku birthday nga mugamba hakandabe nga njako essimu terikinyi kyendose ani wali mutuufu oyo gwe bayita omukyalo oli gino munnange kale nga zisibyagaga sibitegeera ng'anoba abigenda paka wa musumba nkubira musumba mukyala wange anobye naye sibitegeera ng'amutuuza mubuulirira ng'agaana nti ye ekirooto kyalose kituufu yadde yakava mu kirooto n'essimu neevuga munaye musumba simanyi ng'atuyita tubituulamu awo ng'atereera naye kyotegeeza kyoyagala okuŋŋamba ki ekyaliwo munaye kati tekyali kituufu ebyaddala nali sizaalangako nze nali nkyali virgin kakuba akamba ebya biriwa nedda naye mwenyini oyo naye yaloota buloosi okitegeera gwe nkugambye yaloota buloosi nze yakera ku makya nankubira essimu naŋŋamba nti nina omwana w'esibifu nemubuuza wamufunye otya naŋŋamba nakaloota enfunde
nze munene kati so kigamba omuntu n'awakana nze nali virgin kiki nga sirabangako ku mukyala yenna nenfuna ani paka kati okiwakana waliyo saaliyo kiriza byo naye okusinziira ku background gye nkumanyiko yasanga bakuyisizaamu eggaali nga bamubuuze ate naye yali era katobaani basaba ne bannyabo nsaba okubategeeza nti n'ekirooto ekyo ebirooto ebyo biri part of okubonaabona n'ebirooto SB4 byayogerako eri abantu bangi nnyo bali mu duniya muno baloota ebintu ebitakwataganirako ddala nga bali n'okutegeera ebiseera ebisinga abantu abasinga okutandika okubonaabona batandikira mu birooto nti ddamu bw'oba onaatandika okubonaabona obulungi ennaku okukwatako n'ekuyinga otandikira mu birooto oloota ebintu nga tebikwataganirako ddala lwakubanga ebiseera ebisinga olwawo okutegeera nti kino kyendoose kiri ku mulamwa ate ebiseera ebisinga nabana abali ku social media ababivuunula avuunula ekintu kyatalinaku idea buli omu kyasanga kyavuunula kati ne weekanga ng'akulootoledde ekintu n'akugamba n'okola ekintu ate kigenda okusuuyira ddala mu ddubi siganye abasawo bakola naye olina ebintu by'otambulirako n'otambulira ku birooto n'obirootolera omusawo n'agamba kino kye kigenda okubeera ekirungi naye nga tekigenda kukusuula n'abaana bo naye nga bw'oba otandika embonaabona otandikira mu birooto twayogerako ku birooto emabegakaawe ntugamba nti oyinza okuloota ng'oyine mu 7 nga mutudde nga munywa kacyayi ng'omulagira okitegeera naye nga gwaloose ng'oyine mu 7 oli kyannamukaaka nga tewalina layini eyinza kukutuuza naye ezo ziba mpewombi nga zirina kye zibanja zisobole okusumula zikutuuse we zikutuusa oyinza okuloota nga buli lunaku olinnya ennyonyi noloota nga oli mu nnyonyi ng'olagira ng'okola ki wabeerawo paati sente zo we zibulidde woyina zifunira obe nga weeyagala kati ate omusawo ayinza okugamba nti lubaala akubanja kola bwoti ne bwoti ne bwoti n'obikola ate ne bikuwabya oyina aloota ng'ali mu nnyanja bw'ati atambulira ku mazzi aseeyeeya mu butuufu n'aloota ng'ayimidde n'okuyimirira ng'ali ng'abadde ku nnyanja okimanyi nti eri abantu abaloota n'asisimuka ng'agguddewo olugi nga aloosa ali ku buliri n'asituka n'aggulawo n'olugi agende mu akisoni eyo gy'abadde aloota okiraba eri abaloota ng'olya ennyama eyo ng'ogaaya ennyama ebitambo bikujjudde weerumaaluma kati obwo obulamu tosobola buyitamu bulungi n'ofuna ssente ne bw'onaasituka n'ogende wa maama fiina nti ofune omukisa nga takugjeeko ekyo kitegeeza tojja kutereera tutalina kuloota olina okuloota kati nze nti wenkugambidde nze nina tukiyita namwe abakyagala ng'oyagadde okumanya mukyala wo byakoze buli kimu kyonna oba omwami wo byakola oba buli kimu gweyagadde ekyo jangu eddagala olifune nze bwe neebaka bwe nti nze kintwayo eddakiika 2 bwe nti nemba neevuuniseeko bwe nti okumanya nti okwana bba wange kuba nze bange takyakwana bamukwana nanze tebankwanangako bange takwana bange bamukwanira omusajja oba nagwo guba muzimu ng'oliko ekyo yoyo kyokukwanibwa nze tebankwanangako atoyina nti gundi tebakusibanga bwe bakusiba bamala okuloga bwologa omusajjawo oba wologa omukyalawo bamukwana bwe bamukwana najja nga adduka ng'akaana akato n'akuloopera Lozeti ankwanye kati gwe n'olwana n'ogenda ewa Lozeti n'omugala Lozeti ekera okukwana bba wange wali omukazi watunga omuwaayiriza mukazi tewalinze omusajja wange tawaayiriza abakazi bakwana maama ebitundu 85 ku 100 bebakwana nga bakazi ebintu byakyusa abaana abawala banyirira tebalina basajja abaana abawala banyirira tebalina basajja abaana abawala banyirira tebalina bufumbo mwetuddeko abaana abawala banyirira bali bakwana
Nemupiira nga kiri weird. Kati abajamu inbox afuna namba yona kubira. Kiri muzi sauna. Sauna ezo. Faije tukoyera ku first. Kiri ku first ewange basajja ba gentleman eboterayo. Ate bamayini mama Fina nti Mama Fina abubirako n'atamukwatako. Kiri muzi jimu. Omukazi nga kibadde wali ewahamu. Kuchisaawe. Kana subiddu. Hey. Ali genze ne bankwana. Hali agenda n'agula juice n'amukuleetera n'agamba. Kati nze bwe neebaka omulala ayinza okiyita abamu bakiyita bano abaganda baano bakiyita lumanyo nti nsobola okutunula bwe nti nendaba ekintu era n'ekisayirawo amagezi nga tekinaba kugenda wala. Naye ebiseera ebisinga tugamba nti ebirooto bibi n'ebirooto biba biranga. Naye weetaaga omutwe gwo kwegamba omwase nga buli kyegulota kirina okutuukirira. Eriyo n'omuntu alina ebizibu ng'ekirooto ekyakiroota era n'alaba kiyaloose naye ng'alaba kibi. Oba nkikole ntya nti omuntu ayinza okuloota n'agamba naloose ng'abasirikale bajjuddeyo bati banneetolodde ng'aliwo ente wali naye nga bankuuma nga nze gwe bakuuma n'entambula ne banzigulira emmotoka n'ennyingira naye olwabadde okuyingira bwe nti ne bankubira saluti okeera ku makya n'atomera omuntu ne bamusiba. Nga obiroota biri biti. Kati abo nabo gye bali. So nze ndowooza mu bulamu bw'ensi eno omuntu yandibadde bw'azaala omwana atandikirawo okunoonya future y'omwana nga tannaba kunoonya ssomero mwagenda kusomera. Oba ntegereka. Omuntu bwe yandizadde ng'omwana nga bw'azaala abalongo Ssaalongo ne Nnaalongo mwandibadde ng'omwana muba temunnamubuukingira gy'agenda kusomera nga musooka kumanya future ya mwana. Y'ensonga lwaki olaba nti abasiraamu abazaalanga abaana babakoleranga akiika. Bagiyita akiika omusiraamu. Yes. Babawongerera. Babasayira embuzi ne babakolera emikolo okwewala ekiiso kyanasinkana mu maaso. Okwewala ebirooto ebibi, okwewala entwe, okwewala obukyayi, okwewala omudibo, okwewala obutafuna, obutanyweza, bakolanga emikolo gyabwe. Lwakubanga ng'abasiraamu nti bakolanga omukolo okukola akiika eyo tebakolerako ate emikolo mirala gya buwangwa egyaffe egy'ekyogero eswaitaani ne beerabira omuddo ogwo. Naye senga baakikolanga mu nsi tebandibadde mukubonaabona. Lwaki nze nkyogera twagifudde eri kuhaamu nti eriyo amaka g'osanga nga go mu butuufu maka. Nga bwe nagambye nti osanga omwana nga yasoma nga yasemba okufuna sente ntono milioni 15 nga ye munaku gwe balina mu famire ye mwavu waamu. Njagala tuddeyo emabega twebuuza abaana famire nga yo mugagga ku akaunti alinako emitwalo 8 nga ye mugagga. Nga ye mugagga. Ebizibu byonna bituukira wuwe. Nga akola akalimu ali Dubai nga ye mugagga wa famire. Ali Saudi nga ye mugagga wa famire. Okitegeera. Naye ate eri yali wano ng'alina billion and billion nga azirabira nozeerabira nga tazimanyi nti ne ku akawunti nnako mmeka. Kati twebuuze Katonda amukola ki? Sooka otule w'otudde olwaleero lunaku lwa butakola oba oli bulaayo oba oliwa Katonda amunyiiza ki? Tewali lunaku lwe wali okeddeko ku makya nga tokoze. Tewali lunaku lwe wali okeddeko ku makya ne weejalabya n'ofulumya emitwalo 5 nti gaakulya gaakunywa. Tewali lunaku lwe wali okeddeko n'ogaa nti nakwanya omukazi namutaddemu obukadde 3 naye tokeerangako ku makya n'obankinga bukadde 10 ku akawunti. Kabe kasinge nga n'okusoma wasoma. Kabe kasinge nga n'omulimu ogulina gwa bbeeyi. Oli musirikale, bano abasirikale abakola emirimu egy'amaanyi ennyo naye ng'oli awo bakutenda butenzi nti odongo akola naye nga teweeyongerangayo okujjako Katonda okuteekako school fees w'abaana omugugu gwa school fees w'abaana n'okaluubiriza abantu kwegamba batali ku saidi yo batakwiranye kati nga Mama Fina. Nze okunkubira ongambe mperere omwana muweerera wange. Ate by the way okugeo kya fees ennaku zino abazadde ndoza n'abasajja banyini bakazi baabwe mugambe nze ndi single mother school fees bamanyi n'okuwa obwana obuto nakwata akaana akato. Alo Mama Fina. Alo Mafina njagala kumpeera njagala kukyama. N'omugamba oli nani? Ndi ne mama nga n'ekingo maaja.
n'omugamba mumpeeko aganye okutuuka okusigamu omwana oyo ow'emyaka 10 omusigemu omuze nti mu nsi tuyitamu nakusabiriza okitegeera tulina okusaba oba twagala batukwaki kati n'omwana oyo tajja kuba na bwongo bugenda wa mama Fiina ng'akuza amukoleka amuwa empeke y'omukisa kuba amanyi yakula maama we asaba taata we asaba kizibu asaba buli omu asaba naye nga teweevudde mugamba naye kyekindeetera okusaba nti balina kunnyamba buyambi eri abantu abamu bembuuza nti maama Fiina olale bw'anakuwa emitwalo 5 luli onaagijjawa kati famire n'ogisanga ng'eri awo nga yo yakula na kusaba abantu nga 15 kati abo tebasobola kuba na mukisa bajja kutambulira mu bulamu bwe era nga bw'omugamba omusawo tigenda omusawo bagenda mu kkanisa bagenda watajja bikkiriza. Twasomerako comments eziri ku TikTok abatula live ku TikTok waliwo onagambye bannayuganda beebo tebasobola kukyuka bali okusabiriza tasobola kwenoonya mbagamba nnyo nti mwezuule wenoonye obuuze Katonda nti lwaki nzaali kino kyendi waayi wenoonye ogambe lwaki nakula famire ye waffe enjavu mpaka nakati njavu kale nzikiriza nti omukono gwa Katonda baga nti engalo zo tezenkanankana era olwange lwe lutenkanankana SBF eri abantu bosanga nga mutufu yali asaana kubeera ewaffe ekyabazala wansi nga ali mama yuuni nga teyeetaga kuba na mugagga lwakwasoana batula wano nti bantu bange balwadde bange naye ng'essaawa zino yafuga Kampala mu bugagga nga wapifiri ng'asaana kuba nga atikka mayuuni atikka mboga za mwayi musiitwa atikka mapaapaali naye nga ssebo Nakita agambye nti ye mulokole naye akkiriziganya naawe neyanza Nakitto okitegeera obulamu bw'ensere eri abantu b'osanga ng'atambula mutufu ng'alinga eyafa era nakubira n'essimu n'agamba mama Fiina nze gola ninga eyafa nombuuza waayi lwaki okkiriza siteepu eyo okutuukako kwerowooleza ng'eyafa ye Katonda bwe yali akutonda baakuzaala nga mama Fiina bwe baamuzaala bakuzaala nga Bahamu bwe baabazaala bakuzaala nga Museveni bwe baabazaala Museveni talina nabaana gye yafubutukamu yanjawulo okitegeera yafubutukamu nabaana ng'eyange gye nafubutukamu lwaki ali ekyo kyali lwaki tugamba nti lwaki atukulembedde emyaka mingi ennyo bwe giti okay agitukulembedde naye tewali mukulembeze mulala asobola kuddawo ansa neegamba nti waali naye enjawulo oli gyasobola basingamu nti buli time nze President Museveni ye muntu gwe mumanyi nti essaawa ze yeebakira ennyingi ennyo zirizo ku essaawa ezo 3 naye ate nga ndibadde aga nti kangende lwaki tulantuule mpummule lwaki tulowooleza mu mbeera y'okulowooza nti abagagga be basaddaako abantu oba abagagga be batemula abantu naye nga gwe tusobola kwevaaga naye nze lwaki nze gwe basuubira nti ewaffe Luweero famire ya gundi twakula tumanyi nti nnaku ate erina kufa nga nnaku nze bwe nali ekyabazaala ewaffe abaana bajjanga ku kyalo ng'abaana b'eidaadi muwonge nga tuwira buuzi abaana ba mwami Mugenyi bazze abaana ba mwami Kiwanuka bazze nenziruka n'amasweta gange nenyaniriza nentandika okukola emirimu nenjoza n'emmotoka nenjeripako njoze abaana banyirira basomera Namasagali Namagunga zibudde ezo nezuula nengamba sigenda genda Namasagali sigenda genda mu kibuga kusoma kubanga chance yali tekyaliwo nkunyumiza obumalirivu nti gy'oli mu America e London wawa beera omumalivu tokkiza mbeera kutuulako nze nazuula nakolanga emirimu gy'abaana bano n'okubalabira n'okukola ki abazeera nga bampita mu kigambo ekisivira kijje nenzijja n'amavunza gange nze kye nakola abo bennyini be nagamba nti nze singa nfuna omulimu ogw'okukola
njagenda nkoleko Kampala nti ye nali ndi awo ng'omusajja azze mukazi waanobye ng'anoonya kikozi kyakukola ekyalo kyonna kyasemba nze okitegeera ekyalo kyonna kyasemba nze ne banjaziko akaveera kana kaliko maama wali wazaaliddwa akaveera ki wali tonnazaalibwa ne banjaziko akaveera kalenda omwalo yabunyumiza esibifo gamba abakula ku live yange olina emyaka emeka basebo ne bannyabo nenzije Kampala akaveera ako kuli kalenda nga nzize kukola nakkiriza nti kiri eky'abaana b'abakungu sikisobola naye nnina kukola kyange kyensobola mwe ŋŋenda okujja omukisa okubeera kino kyendi tekitegeeza nti okubeera awusigaalo okubeera omwana w'omunaku ku kyalo okubeera emmombo ze ku kyalo nti kijja kunfuula emmombo ze mpaka obukulu bwange bwonna okubeera nga famire wazaalibwa njavu okuza owezeza emyaka 18 famire enjavu tekikufuula kubeera naawe mwavu abali ku SB Media tugusa ensonga n'abali ku Mama Fina live ya TikTok enamba zino zolengera mu background ze namba entuufu eza Mama Fina bangi nnyo ku TikTok tufunya akakisa kano nti leero mbadde ku live gwe gusoose okubeera ku live yange katugenda kikolanga bwentyo nti tusaba gavumenti live zino eza TikTok ezekako omusolo kuba naye nsaba gavumenti YouTube channel musasula omusolo kwa mfuna sente nyingi TikTok mukyaza abantu ngaffe baiza wena lisiri ku TikTok naye wabali kujja kunkyayirako alhamdulillah era ogamba otya mfunyo akakisa kamanyi nnyo okulaba nga leero bankyaziza ku live eno oyanjira abatulaba amanya era nze Saalongo muzzukulu wa Kabajja Omugeye so amufere abantu mwenna abali yatula ku live ya TikTok kuno abafere bangi olunaku ndisivinga essimu ezitaka wansi wa 10 abanfeze mulinya lya Mama Fina simange essimu zije ku TikTok kati TikTok entuufu yeeno ya Mama Fina enamba zino zolengera mu background ze namba entuufu 072 45 89 64 funa wozi wandi 072 95 17 21 nziddamu 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21 Mama Fina bwoba omwagadde mu Kampala yonna Uganda yonna kangambe Uganda yonna kuba abava Rwanda abavaawo abava Busia abava Kenya abava Burundi abava Congo abavaawo mwenna Mama Fina asangibwa Bulenga abantu awo ate wabula Mama Fina asangibwa Bulenga Mityana Road tosobola kubula kati kamba ekyokulabirako nva ku Bombo Road nviramu bwayisi nenninya ka boda ne kagamba ntwaliwa Mama Fina e Bulenga nva Hoima Road nviramu Namuŋoona ku roundabout nefuna ka boda ne kagamba ntwaliwa Mama Fina e Bulenga nva Mityana Road basi ezinzije Kasese ezinzije eweeyo Kongo wa ababasi benyini mbagamba nti nviramu wa Mama Fina Bulenga nva Jinja Road Busia Kenya Malaba nzija ku Jinja Road nentuka mu park empya nenninya taxi ezigenda e Bulenga nenga nviramu wa Mama Fina Bulenga nva Masaka Road Masaka Road abaveeyo nayo nambalala Lukunjiri Rwanda wa viramu e Busega ku roundabout ogambe ngenda Mama Fina Bulenga abava mu America London Canada Europe wa Saudi wa gwotuka ku airport tuula mu taxi airport ojigenda twali wa Mama Fina Bulenga bano ninga ka visa ka Canada nno kale bakwadi Patra Sheri ali Canada ya tulabira okay Patra nkutumiddeko nnyo Canada eyo Patra tukoze tuti Canada sama egenda kuggwako sama egenda kuggwako tusoba winter egenda kuggwako kuba ngenda kukuleka nze nze ngenda kutambula kudiro ki
ngenda kutambula sama egenda ku kayino tuli omuntu ayinza okugamba nti empapula n'ogenda eri abantu nze SB4 benkolako nga bali Bulaaya nga maze emyaka 10 n'ejo 2 tafunanga mpapula ate tali kyosobola kukola nga toyina mpapula naye omwana n'agenda e Bulaaya n'amalayo emyaka ejo n'afuna empapula. Tuyina emikisa gya njawulo ekyo njagala kitangazaamu abantu oli ayinza oganjagala omukisa tuyina emikisa gya njawulo. Omukisa gw'empapula guli automatically gwa mpapula tuguyita ogwa miracle ogwo gujja nga automatically gwa mpapula ogobe ku empapula ziganye ogobe ku byobutuze biganye omukazi gw'ofuna yakwekyusizaako yandibadde akuwa empapula oba ofunye omusajja ne yeekyanga ebyo byonna kiri part of gwe okutuula ogamba nti wandibaawo ekizibu. Omanyi ne bagamba temweno gwe tokera bukezi gamba nti njagala Mama Fina ankoleko oba njagala omusawo gundi ankoleko oba njagala ne sooka omale okwekengera ogambe nti wano walabika waliwo endagaano y'ekisibe waliwo endagaano y'ekisiraani waliwo endagaano y'omudibo waliwo endagaano y'obutaweebwa waliwo endagaano y'okutula ddiru yange neegaana okutuka muntu akeera ku makya n'akusuubiza SB4 nti agenda kuwa obukadde 5 tusuubize emmotoka eyo ne tugendanga ne Umaru ku boda mwaka ne gugwa omumotoka n'otangamba tebakuwa ayinza okuba Umaru waagi mwana ogayanga gawalako simanyi ekyali kikuumidde mu kimotoka kiri ekikadde nakyo watyo kirina nakyo kinyini watyo kirina nga ne boda tulamuza nante mulinya boda ne bagamba emitwalo 2 ne mulamuza kale negala kale gumu kasanvu ne mutuuka eri ne baba emitwalo eja mulinya ku gumu kasanvu mugenda kuzza 2 musigazaako nusu kakaaga Umaru namwaka 12 nosigaze 10 ate ne Umaru nanyinka nomolengerayo 5 kati nga mumanyi nti kati no njagala osasule sente zange okyajjukira akaweke kange kati ngokyali kunze kakwata atenze akwatayo naye wira Ivan agambye bamufera obukadde 8 ng'omukazi akoze kifaananyi kyo nga tuwumbawumba tubasomese ku kintu kino singa nkeera ku makya nenkwata ekifaananyi kya Amisi Kigundu aja Amisi nenzigulawo peegi netako ekifaananyi kye mba sifuusa Amisi Kigundu singa nkeera ku makya nenkwata ekifaananyi kya His Excellency Bobi Wine nenzigulawo peegi nentekako ekifaananyi kya Bobi nengenda ku NASA nenfunayo kindaga muntu nga kuliko ekyabafere balina ekiraga muntu kye batambuza ekyabafere lwaki ojja okunfollowinga abasinga go followinga bwe bagamba ate nze sina gwe followinga omuntu yenna bw'ajjanga mu inbox eti akufollowinze ku TikTok ebibifu olanga bwe nkola live wano kiwedde so nzize mu inbox nze simanyi bya inbox ebyo nze Amisi Kigundu nzize nkufollowinze ne Amisi anfollowinze nkunze mu inbox weetaaga obuyambi nze Amisi kansoke mbuze maze nkoleza ndaga muntu yange yiiyo kansoke mbabuze basibali banyewo okujjako okwetaaga oba nakyo kyetaaga mu paati of obwongo omuntu ne bamukolako n'ategeera obwongo ddala tudde mu kamera entuufu ddala omuntu agaba obuyambi yanoonya gwabuwa eriyo omuntu ayinza okujja mu inbox yo n'akubuza nti wandyetaaze ku ssente eriyo omuntu ajja mu inbox yo n'aga nti wandyetaaze entandikwa nze Mama Fina sooka onkubire muwala wange nze obudde sooka otunule mu Mama Fina obudde abujjawa ekyokubiri basebo ne banyabo ngesi before agame nti omuntu okuteeka profile z'omuntu w'ebifaananyi kati essaawa zino balaba bali ku bifaananyi bakuba era ngenda babalaga nakakwata abulwa kwase cyuite yaŋŋambe sooka olinde bonna bagweyo oyo okobaanika omundi gumu nokola okusembayo bafunye enamba sebo eri manya bafunye ekinamba kati kamba wakyokulabirako kya waliwo abatero gamba nti Mama Fina omuntu Mama Fina njogedde naye ku video call basebo ne banyabo kati byakyuse oyina okundaba ku video call nga mwogera ate we tuba twogera nina okwogera gwe kyoŋŋamba nange kyenziramu naddala abantu b'e Bulaaya naye kati bakwata bu video bwange obwa TikTok ne bakazoominga bati nga bwe nyambadde gagula nga bwe nyambadde ne bazoominga bati kati ogenda gwe okwogera nga yayogera ebigambo biraga eddoboozi liva eno ekifaananyi kyogera birala dakika 2 nakujja ku mata network ebuze ndi mu bajjajja bajja kunyiiza
kati nekirala kino kankyogere akire mabega akikoleki amanye nti mulimu abali mu kampani ez'amasimu tutajja kwogera abamu bebali mu kino anti layini eri gye bakoze waliwo layini gye bafunye ngeri manya ga Sylvia Namutega so ekyo waliwo ali mabega waakyo naye ng'akola mu kampuni ez'amasimu ekyo kino twakifunye kino kivula nti ekyo kyekyabayitedde bakwasa tugenda bakwata mpaka bonna tubamaleyo tugenda bakwata alina owulira ddala eddoboozi nga lya muntu nga ddala si Maama Fiina. Maama Fiina ne bwabeera mwana muto amanyi eddoboozi lye. Maama Fiina ne bwabanga muntu afaana nti omanyi eddoboozi lya Maama Fiina. Ekyokulaba kizibu ogamba Maama Fiina okubidde ku video call nga tetuwogedde bwetu tondabye. Bw'oba ddala mutuufu okubye nga tondabye ndeka tonoonya. Naye byo n'abakuweereza message n'olwawo baddamu. Nate kye nalaba. Bw'olwawo baddamu ne bafubuutuka ne ba kyenalaba ne bagenda yini babafeera kyenalaba bannayuganda tukaaba obwavu naye tulina ssente ozze wange nsaabu ya mtolina kyakulya ate wagambye mpeereza ate n'ompeereza ddala mutuufu tubeeremu amagezi. Maama Fiina kale agambye nti agenda kuyamba ate Maama Fiina agenda okuyamba agamba mpeereza 8,000 mpa 2,000 nk'obukadde 2 jjako 2,200 no ajjako 2,200 nze ampe balance ampe obuyambi ye Maama Fiina ali omwiddeko nti alina foundation kati balina mbu Maama Fiina alina foundation etwala abantu ebweru. Maama Fiina alina foundation eyamba bannamwandu teriiyo abo bafere. Maama Fiina essimu zo zikubako ng'oyagala bujjanjabi bwokka ate Maama Fiina akola lwa Sande lukka bwe mba sikoze lwa Sande mukyala Maria abeerayo nabagamba kyensobola okukola ne mukyala Maria asobola okukikola. Mukyala Maria yakwata 0772 45 89 64 eri ku WhatsApp ate manjogera ku WhatsApp nziramu na maloboozi siwandiika sitayipinga ne 0782 95 17 21 bwe manjogera naawe njogera na maloboozi manyi oyo mfera ayogera okwo akwala bate nnyindo muwala wange nkyaliko mu mbuga naye nga nte bananze nze Maama Fiina siina na budde bwakwogera bw'oba oyanguyeko ate bw'omugwako ng'akuvuma ng'akuwemula nga tuwumbawumba abasaba obuyambi beeyongedde naye w'otafuna buyambi bw'osabye tekitegeeza nti lutalo ffe tuvumiddwa tetuli bakozi ba gavumenti bassebo ne bannyabo nze siri mukozi wa Museveni nze sirina kampuni gye nkolamu nga ya gavumenti ndi ŋŋanze nga bw'owulidde Maama Fiina ŋŋanze akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga omusamize akola ebintu byange akola bizinesi zange awusigaalo Kadaame yava ekyabazaala n'ajja e Kampala namulimu ate abantu abasiru kati wemba oŋŋambe nti mpaayo 5,000 nga sigikuwadde si za Museveni ebyo mugamba sente za gavumenti payingira muvuma naye ndi Ssaalongo ne wemuwemula muwemule mu ekigambo simuwemula tamuwemula ndi Ssaalongo bangamba nti abaana bangamba nti abaana okukula obulungi nina owemula tetunafuna budde buwemula bulungi Lama kuli kayo Lama friji ya Lama efuuse friji ya Lama SB Frank twala bampe friji SB Fonta bampe TV SB Fonta bampe friji efuuse friji Naka madanga itaina friji nawulira abantu nogamba naye njagala mbabwire bantu mwe abateefaako bantu mwe abaterwanako bantu mwe abatunula obutunzi bwati n'olowooza nti ensogi twalanga bweri bantu mwe olaba Lama anyiiza abantu Lama n'obwalama bwe mwana myaka kwaga oyo mwana yandibadde na ku ssomero si bwe kiri yandibadde alina ku ssomero ng'asoma musajja mukadde mwana muto ayandibadde ali ku ssomero be baana abandi badde bagamba nti agendako Rwanda kuwummula agenze Dubai awummule agenze wawummule tannatuuka mu future yakubonaabona nze Lama nsanyusa mwana naye ne batukugamba nti Lama bamutisse bamufudde omutikke Lama yandibadde tanatuuka kukola before Lama bw'oba senga wakeera okuzaala Lama oba omuzadde tuve wano tusiibule naye n'owulira nga boogerera Lama
oyo omwana akyali muto nnyo akyalina future akyalina obudde obupanga ogenda Europe akyalina obudde obupanga ogenda mu America akyalina obudde akyalina chances ennyingi nnyo ate omukisa gwe guli waggulu nnyo ompe mudde alina akagambo katera okweyogerako nti omwana omutegeke Rama mutegeke plan mutegeke alina olukisakisa lwotasobola kutegeera nti saawa yonna ojja kulaba wano ku social media ng'oli avuddyo mugala Rama kakolere ku papula zojje gindi naye ama bambi Rama togenda ku bigambo by'abantu abantu tukwagala waliwo tamwagala bana abefitina benkugambye nti abakulanga future nfu yenga bwalaba omuntu agenda okulanda amutwalanga ekisiraani nga yali awo weyalokingira wewe mbagambidde nti waliwo omuntu gwe baaloga nga ye weyalokingira wewe atunula beeyongerayo n'ayagala abasika abazze wansi Rama ye muntu nze nakalabadde akaana ako nenkaagala waliwo omusiraamu gwe kayamba waliwo omusiraamu tolumwa nnyo waliwo omusiraamu gwe yayamba omwana we bayamugulira ki yayita nagenda na bweru oba omusiraamu yali mulwadde Rama n'amukolera ki banange nasanyuka neŋŋamba omwana omutoono n'akolera omusiraamu n'alaaja na Rama mwana wange Rama munnange weebale Rama munnange neŋŋamba ono omwana yalina omutima oguyamba abantu kiwulira okiraba nedda SB4 zaala Rama katubalemuko tubalemuko wewasomera then wamalira okusoma tubale nti SB4 wazaala Rama ng'oli mwesi wano mami amanyi nti nange nalaba twalina full figure nembeetegereza ngalaira ddala woosona okuba mama wa full figure amambere bulungi nze full figure mama full figure yenna mutebi naye mukkirize mugaane abasajja mwewe ekitiibwa ate okusinziira ku musajja munnamono bw'abanga weegaana Rama ntosobola mumuzaala baze bwe naafuna obudde nja kulaba kulamu ebyaddala full figure kiwala kito ndabira ddala nga otuuse omuzaala kubanga full figure olaba katubale olaba Rama yadda ku full figure kati nze nzaala full figure nyabo omwami ono abadde ayagalayo ku caayi ne breakfast naye agambye mbu gwalina obbireeta bambi gwalina obbireeta bambi wamaleeta wamagenda oleete genda wachefu omugambi tulina enkudi wano ku Friday eno liri pazo nteekwa okujja bw'oyagala nakakonyumira kayimba k'enkudi babiwulira ate magezi babiyimbya liri pazo yali muyimbi wange nnyo ko twebuzeeko yayimba ennyimba neza amakulu nga nnyingi nayimba genda osome mwana yayimba oleme kufa nga toguze emmotoka oluveeko ayimbye ennyimba nnyingi naye enkudi yazze kulema abantu baagala enkudi nalonga akaagala tumulina ku first one ku Friday eno yeetaaga okuzina enkudi nga omwina we muli nadde yaŋŋambe mwami yaŋŋambe mbu tugenda ye Kalangala mbu tukole ki akole ki wali gundi agambe nti kati tuteekeko enkudi naye ngenda kuzirira enkudi gwe ojja kakasa nange nalonga mutwaye tuzina enkudi laavu y'abantu tegimanyo kati omusajja wantwala Kalangala nani ogenda mutwalawo kupapazi eri wano olaba ematugga ku kidde Kasanga tewabeesije gwe olutuuka ku kidde wabeesije vuga buvuzi oba funa kabodo kagenda twala ku Fast Hotel Matugga tubeera ne sauna tubeera ne jimu tubeera n'abayimbi buli Friday newedde twabadde nalula mbiru Friday twayinani twayine kapeke bwetu buli Friday tuba n'abayimbi naye ku luno enkudi njagala ngitandika essaawa 2 naye mbadde nteesa ku Friday eno tufuneyo buno butala butayaka nnyo
era bwe buliyo era enkudi saa nga 5 amatala gaveeko bayizayiro kubanga tetubalambuza tujja kubalambuza tujja kolanga Lozetta ajja bakweranga live mulabe ekifo Halloween kundi Halloween amanyi kyeteza Halloween ndeka tonza mu luzungu bufunayo ekifo kati nga first ekifo tutekemu ebisansa tuberenga ali mu kibira idea no nungi next before omala banga ki ngwa idea kati ngenkude baira ama mujeto zena kodi mu kibira tugenda tufuneyo ebisansa ira ali kuno ayitaira kati atulaba ne manja kugamba ekigambo munnange nno kyavaya bonvumisa bambaganza akwonona nedda nza kuonona wasanga ndi muono nesi before namusanga muonone womalu yanjulira bola bono muonone womalu yanyonona ne izepi womalu yanyonona ne izepi yasingo kuonona womalu izepi womalu era sengola gundi senga ania agira sika kasante agala izepi naye ate bamwagala izepi ania amwagala ne izepi naawe mchena kifo amma mbadde nteresa omanyi omuwala yajja muno omuwala olimba yomanyi okimanyi nti omuwala yali akola ku reception wano gwe yamubba jja wano emirundi ejjajja kukwata program oza bakisibakiza kujja wano era njaba bagobayo mujje nga mukwatire ebulenga birumbe nzibadde sirumanyi omwana yabba akaana wano akaana ekayo kakabuguutana akasooka kulimba jjajja ng'afudde senga wange afudde kwega buli kimu wammaleeta ekiwulira mwine ekyenkya okay. Thank you. Tunula chai da wagwamu let's be full tunulira umalu soko olumpe twagala kuvaano soko leke umalo ngabba omwana sibamanyi bulungi omwana lwo mwajja okola program oba in fact obalwenna banga balwenna kuwa emmotoka lwenna mugwire emmotoka twali wano naye twalinawo n'ekivuli kya David Lutalo obatandika okwata lwe bajja ne umalu najja akaana kaali omu ng'akaana kakola bulungi mbaddeyo ng'akaana kagambe manager nti jjajja afuddeko manager wagamba jjajja we yafadde kalimba abantu abafudde nga 10 umalu yawunzika amuganye nti babaganye okukiza linnya bodo gye kyokka ate umalu yamala okutwala akaana ate n'amaana akeefuira umalu wagoba akaana ako neŋŋaana okukazza ku mulimu kati we mbagamba nti muloga abasajja bane omusajja akujja ku mulimu gwo omusajja akujja ku mulimu gwo abimanyi newowira yeesesa bw'atyo omanyi akawala akalinga akeeru akampimpi bwe kati akalina figa bwe litiite nga terina ababizibu nga lyaffe tufumba local food tuba n'ekyennyanja byonna lunch time osobola n'okukuba essimu n'obuukinga emmere gye baba bakufumbira tulina rooms tulina buli kimu gwe kyowulira buli kimu kyowulira kati twataddewo tusamba n'omupiira abasajja basamba n'omupiira ne bayoka bayingira jimu ne bayingira sauna Monday up to Friday pate oyina pate oyina emikolo bano banjagala kola mukolo gwe gwakwanjula nvudde Bulaaya njakwanjulira awo tukuwa buli kimu kyonna tukuwa naawo okusula n'okola omukolo gwo gw'okwanjula abantu abasinga bakuwazi family endogo oganti ogenda kwerayo mukolo gwo gwakwanjula ne bakuloga jangu ku first hotel booking graduation pate zonna z'omanyi buli ekyetaagisa kyonna sokoleke mama wakati akawala kalagawo damoso nesimu za mama Fiva nsome isoko ensonga nkulu kuba bwetubanga tuba tuzza okukola mbu ate omwana kati bwe tubanga nsobola okubaleeta mu kifo kino ate mwe ne mujja nga muzze kwana bambi mummazeemu amaanyi nali nasirika Umaru ate Umaru ekyamwetera obuzibu bwe namugulira poloti ndowooza ne balaba nga baweddeyo kati Umaru olina okuzimba kati asisobola kuwasa neza kuzimba ng'omwana obba bubbi baana bange wamubba sokoleke mami kati sokoleke
mami kati akawala ke kakunyumiza kati wabutuuka pasi wagamba tukola olugambo lwaffe kati wabutuuka ng'amaze okukatwala umala alina gye yakateeka eyo kati bw'akateeka eyo n'akabeza endoza wikisi zaalinga ezo nga 2 kati akawala nkagamba nti Umaru nga kakubiranga Umaru ng'agamba tugenze ne SB4 Kabale tugenze ne SB4 wano ng'akagamba genda keewamwe nja kunona ng'akawala kaddayo waabwe gayaza nga katuula kawala katandika okubeera ku simu ya Umaru ekamuweeza message ekamuweereza ennyimba ndozo nkudi yayite nnafuluma kati nga Umaru amugamba munnange omanyi nti weziwera ssaawa ezo tonkubira kubanga mukyala wange yakomye Umaru ebiseera ebyo ndoza ali ofunyemu omusiba gwo kati omuwala gy'abinyonyola maneja amugaza amami asonyiwa nzize ku mulimu nti bakameramani bekwekuli eyanziba naye maneja tuzza wano maneja simusanyufunga bulijjo abatya era abatya ngambe mutandike ngukwatira ebulenga tuve ku woteeri ye kati abaana bamwe njagala mbabuuze gwalina omwana w'omuwala adibye atuse n'okwagalibwa Umaru mbadde sikiwuliranga Umaru yagambanga tugende ku first tubalero tukolera wali ewaka ngagamba ayo sagalayo tugende ku first lumu era leero tubale tugenda muleka wali tugenda ku first tubireke. Thank you. Wow. Sokoleke jangu. Wow. Neze sagala mmere. Ono ya bameta nze ndi mufumbo abogere okutegekera wali ndi salo omutegere ono bameta Umaru si mufumbo eri nyesalo ngoli gendo kudibye okwagala omuntu goyita salo ngozi nanga yagadde walubale nze ndi contented amala bayo nze ndi mufumbo ndi salo ngono no mukyala wange bameta Ani ya oyo Umaru kitegeza tuswa ku bomu soko sembi tewakyali gendo eterwa maba gundi mwanjulira timu tulema kudda amasoko je ekyencha mukira breakfast musobo kujja ne muri breakfast wano abetaaga mama fina takolera wano ku fast hotel matugga mama fina abalwadde babajjanjabira bulenga wokka buli lwa Sunday nange fast hotel njijjako ng'omuzzo obuzingero omugenyi obugenyi esimu zobo ino kwata okwewala abafere abantu bebulayo obudde bwe mumperezaamu message olumu bubeera kiro nebwe nkera ku macha bolaba sikuzeemu fuba okuleyo kakadi onkubire n'abantu be Dubai nyinza okulwawo kuddamu kuba message zibeera mpitirivu netwala obudde ogambe nti mami kamukubire abika yanneerabidde eri abantu be nina okukebera olumu obeerabira oba olina okunzijukiza eri abantu betukolera ku nsonga zaabwe n'asirika n'ataddamu nkubire onzijukize nti mami nze ono nebaza abantu be Europe chai nkubulire tetugenda kwekerawo kuweebuuka ku fast tetuddamu kolera wano abantu wama bebulaaya London America Europe mmwe mbebaza nti abafeete babba abaana b'e Saudi kati nnyo okyatwagala otwagala lwaki sikwagala tukwetaaga nnyo tukwagala tulekerawo okukolera wano lwaki tugenda kuweebuuka lwaki tuweebuuse ekimala Umala watuweebudde kati kamada yaddako kamada yaddako tulabye omwana alese wano ebyokulya mwebale kutulaba mukama katonda abatukuumire bye bye basebo ne banyabo mbalamusizza amannya mama Fiina akwira abasawo b'ekinansi mu ggwanga tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu bali ku Facebook bali ku TikTok bali ku mikutu gyonna nga beefudde mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road olunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si mama Fiina. nga bulijjo Tamale and Sons Business Solutions Natete feba noddala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikozeeko n'ebipya beeyirayisi ku bintu byaffe byonna bye tutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'eby'amasannyalaze tutuukirira otuguze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Natete opposite ne Share songa mu abava ejjinja Mbale eyiganga Lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 95
475 yefu abatamale and Sons Business Solutions. Wow, entebe zaabwe ziri very comfortable. Iteye ku Tamale and Sons. Media, yeffe tukuse ensonga.